Meeting z'okusasula ebyayonooneka zigenda kutandika okutuula. Wabula mwami Patrick Murwana akyakombye kwerima. Wabula omusiime Pius Mayanja akadde konna agenda kutandika kuyisa kabbo. Nyongereyo. Genda maaso. Meeting esooka egenda kutuula ku Protea Hotel olwaleero Wednesday ku ssaawa 6 ez'emisana. Nyongereyo. Genda maaso. Meeting ya leero tusuubire tataddemu nga bigambo sibirengera. Katusuubire tabaddemu kutumya meeting y'olwaleero katusuubire tebaddemu kutumya abazadde kubanga ensonga z'okuleeta abazadde zikutte wansi ne waggulu. Yeyo posti kati kankubuulireko Deshi. Okimanye emmotoka 3 zokka Palaso ze yayonoona okuzissaawo bulungi kigenda mu kostinga miliyoni ezikwata mu 8. Obadde okimanyi? Emmotoka 3. Deshi abantu abamu balaba bintu ku kkubo nga tebabimanyi value yabyo. Olaba Mini Cooper eyo. Kaka kabuluke bayasa katono. Bakutuma ngo kugula hali ya Kawundo nga tebakugambye kuzaawo kamotoka ako. Sipeya wakali expensive. Ate talabika. Genda ku Range Rover. Bali nyale bali ode yayo ne bagigomya. Omusajja ajja kugamba bonnet njagala mpya. Ochule. Dipeya wa Range Rover yomu tali mu Uganda oyina mutumya either Kenya oba Dubai. Ize kubuli. Deshi mbeera n'abantu abavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Era ku Sunday onabo obadde okimanyi nti ba promoter ddala kanena kasajja kaneno ono musika wa kafeero ow'enkofiira okuyita alien mu nkuuka kali katego katya oyo alien yayina ekirowoozo ky'okutegeka nkwatyo festival. Obusajja obwo ne bumukubira essimu ne bumutuuza ne bumugamba omanyi bodza muno otegekera ekivulu ku kivulu kya Buganda bagenda kulaba nga ayisiza mu Buganda amaaso. N'abagamba ne bamumatiza. N'abagamba itisokenze ekivulu kankijjeyo. Ne bamugamba sebo tukwagala oyimbe muki mu nkuuka. Koye well and good steady buzibu. Mumpe sente. Nkubuulira akatego k'okukuba alien obucupa. Abitex ya kalimu 10 ku kinnaakyo. Abitex bwe buli obunyarwanda obukeeping kolye empalana ku mutima. Nze kubula. Abitex yanoonya wonna wasuulira alien skin ne wabula n'amanya kyalina musetinga mu kakodyo kalina mulabisa amukube indirect. Getufuna meeting ez'okusasula ebintu Palaso bye yayonoona ewa alien skin mbuzo zatandise okubeera nga abwezityo mwana tu zituula balabe batya bwagenda okubeera nga asasula ebintu by'omukulu alien skin. Jukira gye buvuddeko omukulu Kapteni Mike Mukula yatuuza abantu bana ababiri naye ng'ayagala baberenga bategeeragana basonyiwagane baddemu bakwataganire wamu naye
Alien Skin binono yabigaana. Weewaawo Palaso ye yali ready era nga ali willing okuddamu okwatagana na Alien Skin, naye Alien Skin n'agamba nedda ensonga poliisi eri mu kubeera nga bwetyo ezikwasaganya. Kakati mu getufuna zo meeting wetwogerera zatandise dda okubeera nga zituula okusobola okulaba batya Palaso bwagenda okusasula emmotoka z'omusajja. Alien Skin butaagala kirala kyonna, ayagala kimu basasule emmotoka ze. Kankwongereyo n'akatambi. Whereby nti yasanga emisambwa gy'abachwezi Alien gyalogera nga gikula. Alien yajja nambuukuli y'abachwezi. Neryoka efulula eddogo lya kasajja lyonna. Okiwulira? Era kyamuluma nnyo kyamwewuunyisa nnyo Alien okuyimba n'amaliriza nga teri kacupa kakasukiddwa. Whereby ku saidi ya Buganda nti bo basanyuka nti yes bulandi yaabwe ezzeewo tewali kacupa kakozeeki. Kyova olaba nakugambye envuma ebiyimbi bye Uganda nti olwaleero engeri mu kifo kye byandiyimiridde ne byebaza Alien nti munnange twali twakyawa enkuuka lwa nsonga yatukuba bucupa byonna ebisinga nga bisinikira muli eri. Kyova olaba bikuba. Olwaleero Alien abalumya omutwe nti byonna byatuuseewo tannanyega kigambo n'ekimu. Njagala nkubuulire Deshi singa Alien yageza n'alumba mu bintu bino. Singa olulwanagana lwaliwo Alien n'amalaza, singa topic eriwo Alien mumulabye muvubuka mubi nnyo twabagamba singa byebiriwo. Nalabye bapromota nga bakulembeddwa guno omuzimu gwa kafeero ogwasigala. Okiwulira? Nze nabagamba olunaku lumu omwana omukaalisi ballo n'atayiminga Abitex mu bantu n'amukwanulako enkofiira ku mutwe. Buli kikolobero Abitex kyakoze kigenda kweyanika. Okusinziira mu malala amawulire ge tufuna kiraga nti ye omukulu Palaso yagonze dda. Oluvannyuma lw'okuzuula nti kye yakola ekyokwonoona ebintu owa Alien Skin kisobola okubeera nga kimukositinga ssente impitirivu, omusajja yagonze dda. Era singa mbu Alien Skin ne bwamugamba nti kati jangu oyoze empale zange okumala omwezi, asobola ogenda n'azooza. Kankwe katambi katono nnyo. Yakunamye. Tulida. Namalagamba Palaso kusonyiwe. Yozanda party zangu okumala omwezi. Palaso akeera ku gate. Uliriza, tulida. Siri wano kulwa Palaso. Siri wano kulwa Palaso. Nenda wabula okogera maziwa cheka mutya mifumbi ja Palaso. Desha bataya. Kati Palaso olwalero ne bwasitula obunyama butya yabuwe. Nabuuziza owa security bwe bagenda okuloopa omusango baloopaani, kuba mu video tebalinayo video eraga nti yatukuba. Kati mwaloopaani. Kwaniriza n'enkwebaza n'egyo gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Nkusaba gwatanaba kusubscribinga obeere nga ku ssaawa eno yennyini osubscribinga ku mukutu guno. Naawe atanaba kulikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere nga mwanatu ogimpeera like. Embeera nno abwetyo bweyimiridde sayidi zeeyo nsonga zikyali za Alien Skin ne Palaso zongedde okubeera nga mwanatu zitabuka. Gwabadde alowooza nti ensonga zino zaawedde okuva abakulu omukulu Mike Mukulalo yabakyaziza n'agezaako okubagatta gwe ngolowooza zaawedde zandibanga mwanatu tezinnaggwa. Ye Alien Skin agamba tebinnaggwa, ensonga zo zikyagendera ddala maaso mpaka ng'amaze okubeera nga bw'atyo
afuna justice. Kinajjukirwa nti omukulu Captain Mike Mukula yasobodde okubeera nga ayita Alien Skin n'ayita ne Palaso nga kogase ne bazadde ba Palaso basobole okutuula wamu ku meeza babeere nga bwe batyo abasolvinga ensonga zino. Naye muge tufuna ye Palaso yakkiriza okubeera nga akwatagana ne Alien Skin. Lwakuba ye Alien Skin yagambye itasobola kukkiriza mpoziko nga police emaze okubeera nga ekola ogwayo, era n'agamba ye ensonga yazikwasiza bannamateeka era essaawa eno talina kyateekeddwa kubeera nga akola okujjako ensonga zirekera bannamateeka babeere nga bazikwasaganya. Alien Skin agamba kyasinga okwetaaga ye justice n'okubeera nga ebintu ebyayonoonebwa mu makaage byonna bibeera bikola ki, bibeera bisasulwa, nti Palaso ateekeddwa okubeera nga ebintu ebyo abisasula then balyoke balabe ebyokuddamu okola ki, okutegeeragana oba okufuuka ab'emikwano. Byonna ebyo bijja kubaawo ebyokutegeeragana naye nga Palaso amaze kubeera nga asasula bye yakola ki, bye yayonoona. Kakati nno waliwo post omukulu Ibrake Mukasa gyakoze ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agamba nti meeting zitandise okubeera nga bwe zityo zituula, era meeting esoose ebadde ya lunaku lwa leero. Meeting zino lwaki zituula? Meeting zino zituula olw'ensonga baagala kunoonya engeri ya kubeera nga Mwanatu Palaso ne Alien Skin batule wansi bateese ku ngeri Palaso gyagenda okusasulamu ki, gyagenda okusasulamu n'okuddaabiriza ebyo bye yakola ki, bye yayonoona. Oba anabeera awaayo akasente buli wiiki, oba anaaba awaayo akasente buli mwezi, naye ng'ekyo amakulu ga meeting eno ga kunoonya solution ku batya bano ababiri bwe bagenda okweterezaamu, naye ng'entereza engeri gyegenda obeeramu egenda kubeera ya Palaso kusasula. Mu ngeri yonna Palaso mbw ateekeddwa okusasula, mbw era tewali kigenda kulemesa Palaso kola ki, tewali kigenda kulemesa Palaso kusasula. Omulamu oguli wali guli gumu gwokka gwa Palaso kusasulira ebyo bye yakola ki, kusasulira ebyo Mwanatu bye yayonoona. Bw'oba labala ebintu Palaso bye yayonoona, naddala amamotoka, mu butuufu olabira ddala nga tebigenda kubeera nga bwe bityo biggwa bulungi. Amamotoka ga bbeeyi n'okugazzaawo kugatereeza sente zigenda okuyiika zigenda kubeera nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Nti era kyova olaba Palaso ku ssaawa eno ayagala peace, ayagala mirembe na Alien Skin. Ayagala bakwatagane ne Alien Skin, baddemu bakolagane, baddemu bategeeragane. Kwegamba mbwe ensonga lwaki ebyo byonna byonna abyagala, ayagala kubeera nga essente ziri zaalina okubeera nga asasula okusobola okuddaabiriza ebyo bye yayonoona nga akibuukamu bw'atyo mu kufuula Alien Skin mukwano gwe. Oluvannyuma lw'okizuula nti ssente zagenda okusasula zigenda beera mpitirivu mu kuddaabiriza, bw'atyo yalabye nga ateekeddwa kubeera nga buli kimu alwanirira mirembe, buli kimu alwanirira kuddamu kwatagana naani ne Alien Skin. Lwakuba Alien Skin naye akyakalubye, agamba ye talina kyeyeetaaza Palaso mpoziko ng'amaze okubeera nga addaabiriza ebyo bye yayonoona, then awo basobola okulaba ebyokuddamu okukwatagana n'okkolagana naye ng'amaze kukola ki, ng'oli amaze sasula ebyo bye yayonoona. Naye bw'aba tannabisasula ebyokukolagana byo asooka abyerabire, ebyokukwatagana asooka abyerabire. Mbw'ate ebyemirembe we bigaana, kati nga zino meeting ze bali mu kutuulamu, egyo gy'emirembe gye tuli mu kwogerako nti bali mu bisolovinga mu mirembe mu mbeera ey'okuteeseganya. Ti naye ebyemirembe byo we bigaana, then omusango agenda gwongerayo bwongezi, awo Palaso mbw alyoka avundire amukomera. Embeera yo bwetyo bweri side zeeyo, naye nga yo tiimu Palaso omusajja mwandibadde mumuteeka amusaala, kubanga ebintu byandibanga byefuddedde, ebintu byandibanga byayonoonese mu bufunze. So omusajja muteeke musaala abeere nga bino byonna byonna asobola okukola ki, abeere bino byonna byonna nga asobola okubeera nga abigguka. Katonda amuteremu obwangu abeere nga bw'atyo abigguka. Ku Mukutu Jika Media kw'obadde, nkusaba subscribing atannaba, naawe atannalikinga video eno, genda maaso butereevu
obirenga ojimpeera like tubirenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana tusisinkane mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo ng'ompa n'endowooza yo ku information eyo gyenva okubeera nga mwana tunkuwa kale muzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba